album appreciating a president abayimbi babaddeyo bangi abagwako n'abaliko mbadde nduddoka ku bayimbi abagwako mu kifo kimu mulundi gumu n'abaliko it was so long nalinako ekirowoozo kyo bakolamu ekivulu era singa nabadde gyendi nadde mafunye omukisa gubasayininga bonna era nanjala kiri ekivulu ekyabagwa twegatte concert naye nabalabyeko mu bungi n'abayimbi ab'omulembe guno abaliko nabo bakoze eki babaddeyo mu bungi ennyimba buli omu alina komenti egyawa ku nnyimba ezo n'abantu abenje balina ensonga President Museveni yavaayo n'agenda ku mukutu gwe gwa X n'ateekayo bakubukakasa nti nno abaddeyo ku mukolo era n'ennyimba zikoze eki aziwuliddemu zitongozeddwa emu ku expost ye yeebaza Kenzo olw'okubanga abayimbi finale beegasse naye abantu ab'enjawulo bawadde balina reaction zaabwe ku nsisinkano z'abayimbi neso compabitex nga yampa atuwa preamble kwaye yaliyo ku byerabye n'entegeka omubi ogw'okweyagaliza essaawa zino Eddy Kenzo yalaze omutima omubi ogw'okweyagaliza era President Museveni abayimbi abayimba tubonga naawe kwata sente zibongere kubanga olwo luyimba mu byobufuzi toka kwa barabara ne tubonga naawe ezo tezigenda kumenyebwawo. Eddy Kenzo yatongozza ennyimba eza President Museveni ekikulu ekyabaddemu yabadde message nti bawaana President Museveni baddemu bamuwa obululu ye message ginafunyeemu naye production yabadde poor. Essaawa zino Eddy Kenzo yalaze omutima omubi ogw'okweyagaliza era President Museveni abayimbi abayimba tubonga naawe kwata sente zibongere kubanga olwo luyimba mu byobufuzi toka kwa barabara ne tubonga naawe ezo tezigenda kumenyebwawo. Eddy Kenzo yatongozza ennyimba eza President Museveni ekikulu ekyabaddemu yabadde message nti bawaana President Museveni baddemu bamuwa obululu ye message ginafunyeemu naye production yabadde poor. Essaawa zino Eddy Kenzo yalaze omutima omubi ogw'okweyagaliza era President Museveni abayimbi abayimba tubonga naawe kwata sente zibongere kubanga olwo luyimba mu byobufuzi toka kwa barabara ne tubonga naawe ezo tezigenda kumenyebwawo. Lwaki omuntu ayogera ngayo emirimu nga music music italinga oba mmera tega n'emmere naye buli kintu ekikolebwa nga sigwe mulundi ogusoosa okukikola kitegeeza kina kuba kigeraageranyeza project ya tubonga naawe ekyamazima singa sikwawukana mu message eri mu luyimbo n'abantu abamu bagikirizaamu batagikiririzaamu it is a good song. Yeah, it is. Kitegeeza nti musically bw'oba oli mu kwanalizinga a music song olina okulutunuulira engeri gye luwandiikiddwa oba ontegeera engeri gye luproducingiddwa bwe luba nga terutuukana ku mutindo gwa luyimba bwe lwandibadde wadde ng'ebigambo bisobola okuba nga biyita n'okuwaana omukulembeze w'eggwanga luyinza obutajjayo mulamwa muki mukulu eyo komenti ye kakati oyo ye yatunuulidde batera ba producer babanjawulo abawandiisi babanjawulo tekisobola kufaananira ddala nga kiri unayina ekimuluma ekirala kale kakati awo nga tuvuddewo abala komenti yaabwe eri ku nsisinkano y'abayimbi ne pulezidenti naddala abala bavuze the political card Kakweza kulilukila Basajja yafuddeyo n'afulumya omukugu gw'ebbaluwa omunene era ngenda kunojjola mbunojjozi yafuddeyo n'agamba nti while in South Africa musicians sang songs of revolution to extricate the nation from the fangs of the white apartheid. Ugandan musicians are gathering themselves to whitewash the atrocities of the Rouge regime to crumbs. If you cannot use your talent in this moment to speak against the rampant and systematic kidnaps, torture, corruption, and the entire bad governance, then the talent is in the wrong hands. And throats using the talent to sing or write to rubber stamp
atrocities simply because your stomach is empty means your head is empty as well. That is where at Bobby Wine, King Saha, Nubian Lee, and other revolutionary musicians defeat you, and you wonder how they are loved by millions of the oppressed Ugandans. Yet you can do the same, and we sing ourselves to freedom. Pastor Mpamvu nyo. Nayenga mbufunzi yabadde agezaako era kugira kwabo abayevuddeyo mu ddoboozi ly'okuyimba ne babakubye bayisaawo ebisobola okubeera nga biyamba Abannayuganda. Nangera agiregerera n'abo abayimba for fun nga tebasobola kubeera nga bajjayo ago amakulu ate balala ge basobola okubeera nga bajjayo. Kakwenza asobola okuba omutuufu somewhere. However, oli asobola okugamba nti naye yes, apartheid yaliwo. Naye yinza obutageraageranya mbeera ya apartheid nabigenda maaso mu ggwanga. Ekyokubiri kyenjagala tukkiriziganyeeko. Olunaku President Museveni lwe yakwata Bible n'alayira ekkololo. Yafuuka omukulembeze w'eggwanga. Okubeera omukulembeze w'eggwanga alina ebintu bibiri ate bye twetaaga mu bulamu. Alina amaanyi ne ssente. Nze ekizibu kyange kye nnina ku bantu bonna basisinkana omukulembeze w'eggwanga essaawa zino. Ku maanyi ne ssente banoonyaako ekintu kimu, ssente. Kakati nze challenge yange we najja mu kusisinkano y'abayimbi n'okwogera kw'omukulembeze w'eggwanga. President yakamala okusisinkana ababboda yabawa ssente. Agenda abantu bonna asisinkana abantu almost